ina wino anti kakati gwe Faruku mu bantu be wali olese ababonga ne president bali boleta sibategeera mugana nganzinga okumade bamita Richmond promoter Richmond dironde London ya tukube ndete London tukunganya abana beyo bakuba nababali nita nze nkola show nga yakogera mbagambe njagala kukola show mbagambe mumbule be mwagala president Museveni bakolera wabibamanga nkomonga mbagambo oli yabibamma muri president ali dako abana bawo bakowa Museveni omayiro akibabako bamukowa omayiro aki abana bebweru bakowa ekisoka basindikayo ba ambassador ekintu kya mukiika kaye ate kiyika nange tesora kuyika London yawo wonna abana bajja main box nagala Faruku twakowa omayiro aki lwansonga president Museveni nagamba 90% abo bantu ababera Bulaya kwembase babbi ambassador nze nalike mbadde mu Europe notuka kwembase nga ambassador simanya accountant because bitya ngeringa nyumba okubala bobula bino kuyamba tebasobola kakato laba abana abali China yandi badde embassy nga yebayamba naye bakuba amasimu tebazikwata badderi era osanga ambassador wa UK no osanga ambassador simanya mu America because bitya no genda fetugenda balambula ngaba era abana bayine ensonga lwaki tebagala president Museveni abana tebamwagala abana bayine ensonga yabwe kubanga nze nkimanyi kyobora babulidda kiika nsomanyi lwaki tebenjagala abantu abo balinanye muzeeyi kumubuusa lwansonga abantu abalinanye muzeeyi bo bali ku kimu kubba gavumenti bwegwa badduka Bulaya tawulya tuli wano fera tutya Southern Sudan ne waliwo Sekagale yagamba president nyamba business zange zigwa akendi yazimbayo de nyumba n'ekizimbe ne kati penda tutya Southern Sudan yakulaga yakubawo eki kakati era bana mmwe n'abali Bulaya lwakubanga baggalawo nali nzija Canada nga tugenda kukolera awe wa Moses akunganye ku baana awo twogere nti bannange bichibye mwagala ekintu kya mukyayike Faruku nze kirizo bagana ekintu kya mukyayike nchimanye era bana mwine ensonga lwakubanga era buli mwana ali Bulaya temukkirizanga Gasiya yenna okujoba sinkana ne babakolera kama uli temukkiriza Gasiya nti onazenze minister of what so mugabe dayeri mu nfufu temukkiriza bagalani babaletera abensonga wisdom wendi mukungana otwogere olabono full figure bayirawo ora full figure sireta full figure ne full figure ye muntu atannaba kulimba bantu bokubino byali mukola ubino byakubakerere full figure nabagamba de yatwala sipapa mu state house lwakwate mucyogerako kitufu ne sipapa yali amwanyeko osegede kyangambi kati waliwo abantu abamba abalinga abayaya nenga wo mulete soka yeguka ka full figure yongo full figure nzikemanye ekimu kwegamba yo kwegamba olusi talaba munso bintu ebimu osegera just ate waliwo simanyi lwaki singa olusi ajja n'agamba naye kano tekanyimye ngenda kagamba muzeeyi ekyo kyokka walongosaamu ekyo otherwise full figure mu bantu president be yali atulondedde mu entertainment teri amusinga mpaayo omu tulina mukwata bulungi tubeekoekujjamu mututte obuvunaanyizibwa okucekinga lwaki enamba sijagamba nti abebweru bonna tebagala NRM si bwe ngamba mututte obuvunaanyizibwa okwecekinga lwaki enamba abaana abali ebweru abaana abali Europe abaana abali mu America abaana abali UAE okutuuka UAE awo tebabagalira ddala mututte obuvunaanyizibwa okunoonya ensonga lwaki NRM tebajja anti abalina okukola abe balina ssente obikolako bazirya buli fe muzeeyi tumusaba busabye ya ticket na wakusula tebabituwa kubanga omwana we Bulaya kyayagala kimu one ayagala alonde Rwanda balonda abebweru tu wafuna obuzibu embasa nyamba otyo nega kati nze nali mu Denmark ono omusajja gwe bajjayo bayani ekibedi nga yeulabe yakola agenda ne mbana Uganda bebantu huyo naye kakati ba ambassador bonna bajja amaalo gaabwe Uganda abasinga kati amaalo bagatwala Bulaya ntino tolina mutuukirira omwana atuuka kwembase nga tomulaba ebungereza olaba nalabako Tony Blair nga alinye train naye osanga ambassador nga ali Bulaya talinya train bavuga muvuge twali mu wine wa Switzerland ne wabeerawo omukungu omu yagamba
ambassador nti abalete emmotoka yo yejjo kumvuga wana ambassador okutambuza ebigere nga olukungana n'alwewala ambassador baffe bweru balina be bakola connection ambassador ekisooka aba Nigeria batusinga lwa kintu kimu nti Nigeria ava mu bitiibwa byalimu najja n'akwatagana n'ono omuntu naye abawano baagala kweyisanga bakabaka ba Buganda toli kabaka toli mulangira wano gwe bawa owa minister ayagala kweyisa gwe njagala ndaga wano ba minister baffe omusinkano Eastern Protocol nga nnya naye genda mu baminisa b'e Bulaaya omusanga ne ku gate nga atambula bw'ati n'akuwa appointment aba wano genda olabe genda osanga ba executive director b'ebitongole wano kati ngono wa UCC bana bakesisi balinga ng'ababe ate kino okukolebwa President Museveni jangu ogobe ku mbwa jangu ogobe ku bantu jangu ati kati labayo bana bali mu kutaligaseye President bali mu kutaligaseyo nze mbadde wano nga ndaba bwenti nga nakawese emyaka 3 nenda bomulambo gwobote nga bakuganya okuyita Luwero oyagala nawe bagana okuyita Masaka ngogena mugulu muzeyi vayo bana abasajja bakulira munda bataligaseyo vayo oba bakuyita batya vayo wekubire ku bantu abava mu region endala bakwagala kwatika nkubule President Museveni omulaba President Museveni abantu bamwagala problem eriwo abamwetoolodde owai osegede kyamugambye Chovolaba ngena kugamba oyo gayo mulaba ajja kukimala nadbani jangu nze nitabani wa mulalo jangu nja kukuba left and right ni agambe tugende jangu alamu note yatawana kujalieni yetu literi mu blogo mu dogoli mubufu bwe bumu government ya Mwenge etidde nnyo muganda wange ne buzondo bugitiisa buzondo buno jasi buzondo omanyi kati waliwo omanyi nagamba luli waliwo abakola mu government yaffe nga bali mukola bampaani babuziza omusajja banaye twaswadde ku bizondo nani ne Gerald Kiwewa okuswala kwennyini kuswala mutia bayo omusajja bamubuziza simanya yogerera simanyi ko bani nagamba bamugambye sebo bano bo wabidde complainant yaliwa talina chokanga eggulo limu yatugambye mbu nantaba le government ya President Museveni abantu bagizanyidde muzeeyo gwawo yagambye yamalo gamati nantaba kati nantaba ngeri gyatalya nakani nabayo nagamba neddaabo bako natuwa wino engera nakomawo omwogezi abogezi abo nakomawo nagamba tuyina mandate bwe tulabanga okoze ekintu nga kigenda kuleetawo simanyo olabe mbu tulina mandate Faruku tutunulira ng'ogenda kuzza omusango nina right ekwata kagamba nkutunulira obutunuzi bwete Faruku ndaba ogenda kuzza omusango kikirizibwa Teliaganye naye agamateeka okukwata teliaganye naye otandika okukozesa amateeka ago kitegeeza otidde olugolooza President Museveni nga yakajja ne mu 2000 awo lwaki agamateeka tegakolanga nga tewali butitisi tobola nagamba nti no nze gwe gusoose ate gulwaluwa ajjayoole anti wamanyira kuyoola jangu nakonjole kakati Kiwewa yagambye lima lugenda nataba awutabala oba tomanyi Luganda kyobola baleesa amateeka nti tuvulwe mu Luzungu oba tomanyi omanyi Omuganda asobola okuvuma nga tavumyeko bannyoko osekeera ngakosezza ngero kati oli agambye nantaba otabaala naye ojja kussa simanya zaake kakati oli najja ng'aduma kankwato kakati yabadde ng'aduma yamuwadde bondi ogwo omusango ne mumala muwunga mugutwala mu kooti mugenda swala ate mujjaba teriyo lawyer atayagala kudda ku musango gwa Gerald Kiwewa tariyo mwangu nnyo naye oli akutte mbwaha wayimbye ne bannange bana basajja obaseriraka munemunya kusalira gwe kankubulabayo Chris Evans yayimba nataba ate kati bakugamba mbu balowoozezza twalowoozezza ne tulaba ng'omugenda kuzza omusa kale bwe mwemulowooza abakola mulya muwogo President Museveni singa ye yali agamba nti
nalowoozezza ne president Museveni bamugambako nti bakuba mu katuni n'agamba ani we president kugenda okwata abamawulire bakuba mu katuni my president yagamba oyo si president Museveni sinze nze sijja mu lupapulo olwo president chobola nkugamba nti bano kabampani bano abakola ne president be bali mu kabampani president bamugambako nti waliwo olupapula fulani lukuba mawulire mu katuni lugale n'agamba anze ndi musajja mukulu sijja mu lupapula kati bano abali kabampane be bali mu kwata bizonto n'ata basibanyi mitya kati bali kumpi kwata gravitese kati omanyi banegamba bulire Uganda kisanga Uganda bakwata omuntu ne batandika okunoonyereza bakwata olaba abanoonyereza wabawano basomedde simanya mu America simanyi basomeddewa ne ajja wana nakwata wisdom ne bajja baloya bange n'agamba tukyanoonyereza muswaziza Uganda n'obusajja bw'amini bwali bubasinga n'obusajja bw'omujenkaaga bwakwatanga abantu nga naye balina fayiro eno government ya Museveni abasajja bagizanyiddemu kyobola president batandise okugoba ku bantu tuli wano buli goba nga tukube ngoma bagobye abayuwara euru ne bagenda abo bewa bagobye kati lindako president wagenda okujja mu URA ani mu UCC huyo ogenda ku naba abogereza ababogere bitaliyo agenda kuima kagende wamwe ojja kulaba wano nga basibe omanyaba balaba bajja sibemira emifaliso gyabwe nga mulimu n'ebiku ku lubaala oyo kubayina basula mu mifaliso girimu n'ebiku tosobola kusula bulungi noba nga tolowooza ojja okutta omuntu nga totandika kunoonyereza bizondo tebyabadde na musango ogulwa hati mbuuza gulwa gwe kuŋŋambe bazonto babadde ne bakola batya we babakwata bizonto bakome bakwate bali abanyankole nabo abakoze bizonto divansi bujingo yakoze ne banne ali ne baleetera ddala Saabanyankole nga yali mugamba nedda oli bagambye mu lugwala banne bana basajja batuswaziza wabyo omusango gwa bizo onayo ati kati nabayo onayogerera simanyi America tubayita FBI be Uganda ba CID FBI bawabidde bizonto nti ani nata babannange nata banavaayo n'agamba nedda kakati omusango guluwa ebintu bino government ya mabijitwala wa ati kyenkugamba nti president kati yatandise okugoba goloza ali musanyufu tewalabye tweet gye batambuza nga ye nani ne Kadaga bagaba kubanga president si musiru alabika yafunye ka audio ka video ka bizonto yakola ensobe ka video ka bizonto akokubiri yateekamo ebifaananyi by'abantu kakati yafunye ka original ka video n'afuna ne nantaba ola president Museveni we yasese bamazeko stress osigera tosobola kulaba musajja oli mutamivu kiweewa ng'akuyimbira oluyimba n'otugwako stress president Museveni gwe bakubanga mu katuni olaba teyakwata bampapula bamukuba mu katuni ng'omuleeta muzino gemuzembwa mwe basajja mwe temujja kutta ligasi ya president kyoboolaba abantu batukyaye gwaŋŋambye ab'ebulaaya lwansonga mu Bungereza waliwo ekifo n'obwoba oba oli mutamivu okkirizibwa okuddaawo n'ovuma queen nga bw'oyagala era bw'obeera free zone ovuma buli muntu ekifo kiri awo why because tuli ku nsi to enjoy life kakati bano baagala kuteekawo ekintu ekigambanga nti mu Uganda bwonna woba tolina kyoyogera kino kitegeeza ki art industry ekirwa kya twasazeewo tugenda fulumya hit to hit era obutabanga bukyalubanga lwa Mindi twakwataganye ne Bebe Cool era gwe nalabye ebintu byo labayo nabirabye nti wisdom sendi mutabani wa Munyankole wa Bulalo segere ekintu malage etonde no kyekugambye nti abakoze tebanywa seriraka kati inze bampise mu meeting ya makulu kuliddwa Council Silver yasoma nti mugamba nnyo Abaganda tebasoma Silver yasoma balese famu ezo nnyacho bola nsekerera UCC bagenda bakuba guno omwezi mujja muddamu obwo buzimbe bwa muba obwo president we yabakulya esi nzija banguze bampise balonzemu abantu industry Bebe Cool Mariam Ndagire Ronnie Karuho Kaye Wisdom
asinze Silver Kyagulanyi faamu ezo nyazi genda kukwata UCC zikisikenga binyeebwa kagadi nange nasanze wali mukata wa Bebe Cool naleta argument ze nange nendeta ezize ne tukwatagana era olwaleero ngenda kugamba ndaba Bebe Cool nga akwataganye ne Bob Wine buli omu agenda kuta hit to hit era we bazite nyimba zaabwe tugenda buli muyimbi yenna genda ofulumya oluyimba ate tomala galufulumya zitusindike tusoke tuzirange tugenda ziranga tulabe empuuta evaayo zikwata so Bebe Cool we mwabiti nze tebyabadde bya kumwetondera okutya awulidde nti wabadde ogenze kwetondera Bebe Cool engeri byobadde omuvuma nedda nti Kakiri West sikuluwa zisetonda ati neto kati Bebe Cool ali waliwo ne commission yangambye nti mwetondere commissioner nagamba bwe nti commissioner nagamba ono commissioner yatwala art ne culture aliwo na Juliana ne mugamba kujjako musaala gwo tukoze bubi ewamwe jove koboko toletangayo artist nogo kitegeeza tomanyi bulumi bwa artist ne mubuze kibuzo ngagwe akulembera ati amateeka gayitawa nga gwayina okugaleta tukusasula sente zaffe emmotoka gyolimu ya government amateeka gayitawa ng'ongamba netonde nze mutabani w'omulaalo Juliana yabadde agamba wetondere netonderani tokidde namugendagenderera nze wisdom self-made of God mutabani w'omulaalo ng'ongamba neto ani wali opuliddeko nti nazimba ku ttaka lya kitange wali okiwuliddeko nyanga ali wali flat number opposite ambiance wale uli denti jensura likana tujja na kuswalira bwerere wisdom okukola ki tikana set awatisi neto ndera abebulaya ntibana mmwe buli abere bulaya mutusonyiwe nga government yaffe kubanga tetubayambye naye mulinde kana akaluka gwe buli ambassador yenna eyewubo bwe yagende bulaya okulaga busikati n'obutayi mwenna watabago batijja bogera babagobe kale tuveeyo badde njagala tugende neto abadde mu meeting Bebe Cool yabaddewo n'aleeta ekintu n'agamba ngenda kuta music era nitugamba Bebe Cool agenda kuta music tulabe omutwe ajjayo embaata nti ajja omukwata Bob Wine genda recordinge otuwe chobola nkugambye Bebe Cool ne Bob Wine kwene twafunye ekibagatta music bagenda kuta hit to hit magere Bobi Wine wange mwamugano performing kati ebyo performing omanyika nkubulire uliri no nakugamba ekintu nze ndi wa movement kankugambe tetufunangayo competitor alika Bobi Wine tira kukiriza ono akana katuwe wabuwe nagambye n'abakoba ngamba bakabulinde nagamba bakabulinde akasajja ngakawa nalabye n'abakoba nga ali bwati n'abakoba ali kukimu mujja tuteese n'abakoba abayimbi ba star ya celebs Bebe Cool Bob Wine Kamilio go bayite mu bulumu bwobo bwe mwateekamu bunabiro ne toy tetujja kujjayo gende Mitiyana ne Zaaka kyakulinye ku mutwe oyita abayimbi nti Juliana Jagu shibajje mu obo butoyi bwammwe mukoleramu bureaucracy gwe bosa tetujja kujjayo mu UCC muzesigalize mugende gende Mitiyana Minister gene Mitiyana olongose Zaaka kyatusumbua Zaaka afuse kizibu olaba mulema Zaaka mulema bwati atabuse kukurukubu na yakutadde okukurukubu bwati akutadde n'abakoba ojja kubayimbi gendo sokomalirize Zaake olyokoyita abayimbi mu office batatujja tatujja kujjayo mu office bamwe ngwesigalize anti mwatuuka mwava mu byalo lirako baba ye Mitiyana eyo mu Mitiyana mayisigo bayo majani eri singa eyo majani mugende mu majani ngenda Jesu kaye chichino njagala tuveeye banna abakoba mu majani abera mu majani baba yimbi mugenda tujja kujja njagala tugendeko nabadde ndi awo muganda wange Senkoboge n'avayo ne yekwasa Bobi Wine oya akaddiye olinde kunyumizi n'avayo ne kuntanga Bobi Wine nga mu musajja ono aliko ekikyamu yagambye Bobi Wine yayingira parliament okitegeera Katolo bwama yayingira parliament Judith yayingira parliament amateeka gano ag'abayimbi gayitawa nengamba kanoonye kaye anyonyole regulation ne act oba regulation eyita mu parliament ekintu ekyo
Senkubuga omulabe Senkubuga omulabe yabadde we yejiridde ku Bobi Wine we yawetedde ku Bobi Wine soko nyonyole bintu bya Bobi kati kankubulire goli musajja musiramu nze ndi musajja mulokole woloko kosorofuna ebintu ebyo ate bigwa waliwo kye bayita amagezi n'okutegeera knowledge and wisdom kabitegeera kyobola we tulokoka ekiraga nti tobiina either tobiina byombi oba obulako kimu kugenda ku Prayer Mountain n'osa kutegeera anti kyenzijako kakati wano muzeyi wange Senkubuge muwekitiibwa naye wano yaweebuuse omuntu yali agenda okwesimba kuba president olumbi akaana ka myaka 28 tomanyi kye bayita an act tomanyi kye bayita regulation tomanyi kye bayita guidelines kati muzeyi kati gwe nkudde alinga oli muto waabwe akola ku radio eri yadde amanyi wisdom tamanyi engeri gy'amanyire okutwala abayimbi ku jojina n'abayimbisa obwereere yalowooza bebo bokka abayimbi kwega tebategeera kati omuntu eyali muzeyi wange gwepe ekitiibwa Senkubuge wano waweebuuse wagenze okujja nabadde sisuubira nti Senkubuge asobola okwogera nga teyeetegese funa handola muzeyi Senkubuge funayo bahandola fe abagezi tomanyi kye bayita an act tomanyi kye bayita regulation tomanyi kye bayita guideline naye gwe yali agenda okufuuka president kyova olaba nze nkugamba nnyo Faluku oyo Bobi Wine mumuveeko kali akasajja katukuba economically musically financially kankubuli akakana kategeera kagaggawala tekazimbye ku ttaka lya sitayi waako osegera kyekugamba ne kaddayo ne kasomalo ne bakajerega tekogera nnyo luzungu naye katandika okwogera ebigambo tekogerangayo kya busiru osegera kakatudda ku Senkubuge naye kitegedde nti kyobola nagamba abajerega Bobi Wine eye balimba Museveni yenkuba nfu tosobola kuleeta zali simanyi zali bikoze bitya nojerega Bobi Wine like that Bobi Wine takyali ku level z'ababloga yisima twala tugende zali no abo yabasukkako bali balina kufuna basajja bagagga na kubeeraawo na kubeera mu motoka kweraga kwekubya bifaananyi gwe mulimu gwe basigaza Bobi Wine takyali ku ezo level era President Museveni nkugamba bonna abakulimba waliwo ekisajja kikoletedde babloga nti obawe ssente nti bakube Bobi Wine Bobi Wine takyakubwa babloga Bobi Wine akubwanga ffe abategeera ate nga tomuvumye kubanga buli womuvuma akalulu kafa Otta akalulu Bobi Wine olina kujjayo nsonga wakubuuza eddagala ng'ojjayo nti twakazimba bizimba eddagala terinnaba otegedde kyenkugamba naye bw'oweesiba eddagala gyeriri bajja kukuba naye olina kunnyonnyola nti kawepo omulaba nti anti munnange twali tukyalwanisa kkonyi ne tuzimba ekizimbe mbwe Bobi Wine olina naye akasajja kaleeta wookavuma akalulu kafa kakati nzija kuono presidential candidate naye kitegedde gwe nti Bobi Wine bwe mukoma okuleeta abamuvuma mwongera maanyi oleeta buloga abuuza credential stupid gwe wali otuuseeyo ani yakusaba credential ani ezikusaba newunya n'oyo omukyala nze omanyi omukyala oyo saagala muwabudde wano ati gye babeera bagenda ne babeera mu bifo era kati muleke kakati katuddeku eki era toddangamu okuwaana abantu abeera nze nabeerako mu South Africa mu Sandton City kyekifo kyewandiisenga nga Miami eyakabi abagagga gye babeera Kololo kwe twagendangamu waliwo omuzungu eyantwalanga mu kasino ogula gundi za $5 ekigundi kimu kati omukyala era nze omuntu takyankubaganya na gyabeera mutwe gwe omwana omusange bwayise nga mugezi nnyo tamanyi we Kololo reasoning capacity tuze ku Senkubuge agambye atya yagambye Bobi Wine amateeka gayitawa ng'alina ku TV ey'omwoyo gayitawa ng'ali mu parliament taata wange ensonyiwo ne kankulumbeko oli ku TV ejjudde omwoyo we mutugamba oli pastor ate olumbye omusajja nti gayitawa kati kankusomese bye mbagamba one mukulu Senkubuge n'aba kufaanana etteeka an act lyetwogerako Stage Play and Public Entertainment Act yafuluma 1943 abamu bakotinga 49 abamu actually lyasooka kuleetebwa mu 1928 osegeera ekintu ekyo nelitaba effective kati gugumu abanyiga babalaga 1943 kuva abamanyi tuli bannyonnyola lwaki lyajja 1928 lwaki teryakola nnyo nelikola nelifuuka lyankizo nnyo mu 1943 abamu bamanyi 49 lwaki lifuuka lyankizo bajjajjaffe nga jjajja wange Yeko Yasinsubuga bagenda okulwana ebbama alina emidaali egi we bakomawo wano ne bagaba bannayuganda
abazungu bano betutya nabo badduka ku lutalo kuba babalaba mu second world war nga n'omuzungu adduka kati bakubawo wano bakuma bannayuganda omuliro bekalakase kabannayuganda ne batandika okubanga engoma abazungu mutuviire nga bazanya busikiti ku kkubo kakati omuzungu akola etteeka eryo n'akola etteeka nti aha bw'onooyagalanga okupafominga waliwo ebifo bwe bitu by'onojjanga mu biseera ebyo nga national theatre teriiwo ng'ebifo ebirimu byokka byosobola opafomingiramu by'abazungu kakati omuzungu n'agamba topafomingirenga mu bifo byettakulagidde naye nga byalagira tosobola byafodinga by'abazungu kati omuzungu by that time n'atakolerako kye bayita regulation kati an act kitegeeza yetteeka eriyise mu parliament oba eba statute eriyise mu parliament ne bali kubaganyako ebirowoozo by that time eyaliwo yali y'abazungu zowulira eziregiko owulira presidential candidate Senkubugo owulira katonda abadde luddawo n'atakubikulira biro okyayogera ku mulembe guno ogulimba wisdom abagezi kakati otegedde kye bayita an act dijja ne liyita mu legiko oba parliament yaffe ne bagamba bwe bati for example an act etteeka lya copyright era 2006 mulimu ekigambanga nti ba artist munaaligestalinganga copyright zammwe oba ennyimba zammwe nekikomaawo sentence ebedi emu kati wekimala okuyita bwekityo mu 2010 ministry nekola kye bayita regulation kitegeeza ki regulation mu Luganda bakita enungamya okulungamya nti mu 2006 etteeka lya copyright we bagamba nti there will be a registration of copyright tebanyonnyola nti banakikola batya kati omugugu kusigala ku line minister n'agenda akolayo regulation oba ze bayita okulungamya nti sentence eri mu tteeka bategeeza bati nti registration of copyright 1 zinabanga ku form toleta bitabo bya exercise nti enebanga form onogijjawa ogenda mu Uganda bookshop n'ogulayo form nga wozawa 7-8 bikoze bitya kyobola betteeka registeringa company bagamba wanabeerawo registration of companies kakati mu regulation ne bagamba wanaabeerangawo ekitongole URSB nti banakubanga form naye ozijjawa zinabanga bwezi olabye okulungamya okwo kati okulungamya regulation kitegeeza baddira line gye bakoze mu an act kati ne bagigazya naye nga bagigazya in accordance with the other law ate agigazya abaline minister nti no copyright egwawa minister atuula bwati one addira ba stakeholder musomesa ategeere regulation teziyita mu parliament wenjagala ati zijja nkyasooka kukola bwenti regulation okulungamya nti kiri minister yakikola era regulation tebagamba nti zirina okudda mu parliament kubanga wabairawo etteeka eryayita kati ono Senkubuge yavuddeyo nahana obusumba bwe n'agamba Bob Wine waliridda wato omutusumbuwa naawe oba oyagala kulya ssente ku Bob Wine genda ogira osigala ku TV yo tujja kuweera ekitiibwa nga elder wonoosukkakawo tujja kujja emboko ate tukube bukubi tolumba Bob Wine bwoto oba naawe oyagala mulyako ssente Museveni akulabe tirawo ovuma Bob Wine regulations tebazireeta mu parliament regulations ziba za minister yatuula n'agamba n'awandiika nti okay etteeka la copyright ligambye litya there will be registration of copyright okay bone white emyaka enanga bakyakola regulation mu 2010 ne batuula nti okay copyright onogiryesaninganga otya ani anaakikolanga onoosasula kasente oba nedda osegedde kitegeera kati bambi Senkubuge yagambye yazze n'agamba etteeka lino gayitawo nga Bob Wine genda totugamba bw'oba naawe oyagala kulya ssente za Bob Wine president akulengera akuyite ezo toziridde wakoma kuziri amateeka gano lyayita dda mu 1943 oba abamu balowooza 48 49 kyebaleeta Bob Wine talabangako ku mateeka lijja nga ligenda kwogera ku ba artist wabula ekyaliwo kyali kisi nti omwaka oguwedde mu 2019 bannakigwanyizi abaagala kabampande okuva President Museveni baatula ne baagala ba Bob Wine omusajja w'emagere njagala tugenda empola Senkubuge byabadde ayogera tabirinaako tamanyi naye ndowooza anoonya kumuyita omanyi bamanyiira omanyi kankuulira abantu basatu kati regulation abatwala mu kitegedde regulation okulungamya tekuyita mu parliament twasodde Senkubuge tutwaziza etteeka lyayita simanyi lwaki abantu
bekwasa nnyo Bobi Wine ali mu parliament. Okati oyo naye ayagala kuba Bobi Wine bamuyite nga nkugambye oli Zaddy ayagala abeere ku TV ku internet bamuyite ngeri gyali omweru ennyo tebwe wammwe eyo gy'oli wadduka mu Uganda fe abagikozeemu leka tusigalewo Bobi Wine temujja mugaggawalira